Leero ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS batuuse ku nzikiziganya n'abakinjaaji n'ekigendererwa eky'okutumbula omutindo gw'ennyama ekozesebwa bannayuganda neewerezebwa ebweru w'eggwanga. Akulira UNBS Inginiya Dr. Ben Manyinda ategeeza nti ekitongole kirina ekigendererwa ky'okwongera ku mutindo gw'ennyama ku katale k'ensi yonna kyokka nga beetaaga okukolera awamu n'abagitunda. Would like to see the quality and safety of meat and meat products move from one level to another continuously. We are not going to stop. Manyinda agamba nti balina okulwanyisa omutindo gw'ennyama omubi n'okutumbula obuyonjo kyokka nga bino byonna basobola okubituukako nga bakozesa abatunda ennyama. Ng'ono alabudde n'abantu kunyamirwa ku midaala neeyefaanana obubi. Kubanga ennyama oluusi emala akaseera. Ate wemala akaseera ako oluusi egenda ng'omutindo gukendeeramu. Naye ng'olabira ddala kubanga kati oyinza kutambula n'olabira ddala ennyama oba ennyama bagise ku muliro oba ki. Ono annyonnyodde ng'ekitongole ekya UNBS bagenda okutandika okulondoola n'okulwanyisa abapima ennyama nga bakozesa amayinja agatawera. Baabakulira ekibiina ekigatta abakinjaaji n'abatunda ennyama mu Kampala ekya Kampala Butcher and Traders Association Kabuta nga bakulembeddwamu ssentebe Bwaji Musa Ssenabuli abategeeza nti baakulwanyisa ennyama esalibwa wabweru w'ekibuga okusobola okukuuma omutindo gw'ennyama mu Kampala. Eyimiriziddwa okugira ng'eyingira mu kibuga okwewala okuyingiza ennyama etali nkebere kisobozese omuli ow'e Kampala okufuna ennyama ekakasiddwa nti evudde mu lufula. Omulimu tubeere nga tugukola mu mateeka gutweyagaze abantu betusaavinga babeere nga tebafuna buzibu ne gavumenti tubeere nga tetugireetera buzibu bwa kubeera nga etugira ki etuggalawo. Ssenabuli asaba abantu okwetanira ennyama eriko sitampu nga kino bakikola okwewala abatunda ente ezifudde n'endwadde. Nyombi Kenneth yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.